ensonga ziba nyingi ezoogerebwa wano ku LNL eziyamba gwe nange atubaniriza sawa ziba nnya ez'ekiro buli lwa Sunday tubakulisayo mu machachi abasobodde okuba nga mugenda okusinza ku mutonzi n'omwebaza nti akuwadde ekirabo ky'obulamu bangi munnange tebasobodde kubeerawo bangi bali mu malwaliro naye gwani afunye n'ekyokulya n'olwekyo mukama mulungi nti naye uno alutuwadde abakyala mwebazengako ku baami nti munewe bale tuliisa wiiki neggwako you guys life is expensive mama obulamu tebuli expensive mulimu abatabumanyi nti buli abatakola naddala nga ya mwana wa daddy bano bazadde abakolamu so for her oba him tamanyi nti omuntu ajakera ku makya ogenda oyiribe onoonya akasente omusona gukwoce nkube ye buli kimu kimusanga wakola ki so kati abo tolinawo bakakasa nti life is hard is life hard on your side nze the way first of all engeri gy'ofaananamu you know there is this saying kibuyagalwa litikula ennyumba remulimanye ekiri tusanyisa okulaba yes nange nsanyisa okusanga you're very beautiful oh you too now no I swear you are omanye abantu abeerwe ng'omweru bya ddala nga ddala mulungi abeera mulungi so you're very beautiful obuzibu twaka nnyo mwaka nze wanzikizadde tebandaba guno omusana ogubadde omungi mukwana abadde nga oli mweru nganzi wadde tolina ttambula waya zikuukako musana ogwingira gukutuuse munda I know nenga byebyo so tukwaniriza ku LNL she's going to always be part of us a program yakyuseemu programs nyingi zize zikyukakyuka ku Delta TV and she's going to be part of here every Sunday ojja kuba omulaba unless otherwise obanga agenzeko ku trip engeri gyendi nti ndi mu Nakatemba nzanyira mu Ebonies yes so maybe wanabangayo rehearsals obanga tulina show resijja kulabika but the rest of the days oba rendiba free sisabutajja so tell us about you okay amanya gange agataliga agakola sente agataliga kola sente atoko tubulira agaddala you want to know you tegenti kati gwe balese kati yono amanya gange mpitibwa tokakana nyate ndi mulalo nno sinnabattabu kalindako kati okay amanya nze Nakaiza Tracy yes nzalibwa omukyala oba nzalibwa omwami Kalule Samuel omukyala ayina Sally Goreti ababeera okusalama road Katuba stage ndi muzadde ndi single mom naawe tokyogera why oli muzadde byaddala yes and I'm so proud of myself kuba nti nina abaana babiri a boy and a girl my baby girl is called Abigail Blessing Tendo and then my boy is called Alexander Miracle Papito. Jesus in heaven you don't look them enaku zino byakyukamu Sharon omwana omusanga ng'ali nganze naye nga tazaalangako oba nga yazaalako gwe first of all endabikayo omuntu wasooka n'akulaba omanyi we judge nogamba kakati ono ayina tatu onazaala ono manyi tatu zino balalu ba Kampala obusege badde ntiddo kyogera mukwano ino show yakunyumirwa we are having fun you find people there nga bajudging kati ayambala mini omutekaso azaala laba enjala tasaafumba tebatukula bana abaabo you understand such things naye mukwano nga wansanze mu kitchen nga mpaate ettooke lyange ne zina enjala nsinga n'atazina speed so why are you a single mother as you said life is hard sometimes no nange teri muntu atayagala kuba mu bufumbo nga it's a happy family daddy waali n'abaana but some consequences zibaawo nogamba kambeere eziva mu kweyagala ennyo oba okwagala ennyo omuntu wabaawo obu consequences obubaawo ne bubaganya nogamba kanti ebintu ne bigaana so we are getting to know her tuli muso tukyamutegeera kati atunyumiriza ku ebyo she is a mother mukyala nno waddala aggumidde era kati munnange ate mulowooza agambye single mother you're single like ng'oggyeko ekya single mother kyo tetukiremezaamu nnyo are you single I'm single and for now I'm contented naawe I don't want to have right now I'm focusing on working. Ndi mukulaba nti nfuna sente ng'omukazi. Okola. I'm a business woman. I own a bar, a Makindye. Gwe nawe bwe tugamba nga si bibyo. Petwa
Nine ebbala lyangawe Makindye era liyitibwa Sitters Bar. Makindye ku New York, opposite New York, yes. Ntunda wigs, human pieces. Yes, nina n'obwenjiri bw'abakyalo bw'omunda bugistrings buki kera mowine eyo mu town nembuyiriba nenzija nemboza nembapasaawo so nemdelivering amabotics ag'enjawulo. You girl, you're that hard working. Yeah, ntunda n'ekigere n'enkoko ya boil ku bbaala. Mwe. Gwe tulina tuneekwasa kirala, she's hard working. Yeah. Abakyala tubagamba tukole nti ku bulungi bwo gattako ekirala. Kubanga nalowooza nti kati endabikaayo gy'olabikamu ku bulungi bwo olina kuba ng'otudde wali, olina abasajja bo nga 10 bakuwa buli kye weetaaga, olina ow'enjala, owa wiivu, ow'engatto, ow'obukowekoowe, buli kimu ng'olina kikutuusaako. Ate Sharon, waliwo ekyewuunyisa. Like yes, waliwo abawala ng'abo bagamba nze obulungi bwange bumbeezaawo, nina ow'enjala, nina owaki, but they forget something. In this life, buli musajja gwebaka naye ayina ekisima kye oba ekisiraani kye. You understand? So tekiri nnyo, I don't find it so good omusajja okusanga nga yalina okuwa buli kimu. N'abasajja b'ennaku zino Sharon baagala ayinawo. Ng'ajja kugamba kale nkuwadde ez'akaviiri gw'okwambala n'engatto. Bibyo okitegeera. Yes, olinawo osula rent nja mukuwa. Naye kankweko half naawe oleete. That's the kind of life we are living right now. Abasajja nabo baagala. Namwe abakazi abalungi abeeru bannange nze amatala ge Kampala ate abeeru be basinga obonaabona tonimba omukazi omweru abonaabonedde ku nsi kuno. Lwaki mwabaddugavu temwetaaga sente z'amaanyi kwenyiriza. Already you're beautiful. Tewetaaga kizigo, tewetaaga kinaye kati nze we kituuka wakati ng'omutima guntujja. Ngamba nino noonya ana g'ekizigo bannange. Lwakuba nti kati waliyo n'obukadde n'empiso zajja. Nyumiza. Yeah, empiso kwenga muli expensive. Tusanyusa kulaba. So, otugambe ozanyamu ebonies. Yes. Tell us about it. Yeah, in ebonies nga mbagambye nakaiza Percy Tracy. Erya sita era balimpamu ebonies. Yalimpa etata w'abaana bange sita nga taagala liri mu sounding weird. So nampeerya sita so lyeribadde nga likola sente ku ma TV yonna. Actually I'm also a TV presenter. Yes, yeah, true. Yeah, show ya every Friday, weekly jazz. Yes. So kati mu ebonies mazeeyo emyaka 10. What? Yes. And natandika mu 2023 nga buli mwaka nteekayo show eyange enganzi. Ng'okikuba. Yes, ng'eshow. Totuleka ku guno omwaka tuli ku tiimu gwe tuli otulabye. Guno omwaka line nga nnyingi nga mpanvu. Oyinza obutateeka. Eyabayinayo Shaba Ebonies bangi, tulinayo Hajat Kasfa, Dr. Bosa ayina. So bangi nnyo bataddeyo kati awo mbasaagala tukolidinge like tubeere nga tubinsana. So weba nabanga bangi abataddeyo bagenda kukola njateekayo next year. Naye ng'eyo show yange etera kuyamba ku balwadde ba cancer. Yes, 50%. You're that good-hearted. Of course, my naye mwenga ffe tubalowooza birala. Katulaba n'omuntu n'ettatu. You judge a book by its cover naye nga nice bwe tuli. Mwe mutujudginga nnyo naye nga. So how much do you know about love? How? Sharon, nina love. Sharon, nina love. Bwe bituuka ku bya love, ndooza Katonda yagimma abalala n'agiwanze. Naye ate mu kuba n'ennyingi. No naawe, ndooza yiwa okuseka. Amanyi lwaki nseka nti engeri gy'okyogeramu okikakasa that you have love. Yeah. What is love gwe nga gwe? Ku side yo, what do you call love? Love means 3 things to me. Okay. A person ajja nangamba, oba any man that comes to me nangamba Sita, I love you. I expect actually 4 things from him. Yeah. Eyo gyenjoba lanti love. Okay. First, respect. Second, obsession. Okay. Third, that man has to be caring. Like I need a caring partner. What is obsession? And supportive. Abene nga ali obsessed jolly. Wemba siriiwo ekintu ky'olowoozaako it is Sita. Whoever comes and talks about me rubbishing oba kugamba biki mukazi wona mulengedde, tell that person it's okay, nze gwe njagala. Tumukutte n'omusajja mukakoona wali nga bamuwa hug. Yes, nze simulabye gwamulabye gwe njagala.
So that is what you call love. I need that man ngali obsessed, ngali supportive, ali so caring, and he respects me. That's the love. When a woman says I want respect, respect abakazi gye twagala yetya. Okay. Respect ye no nti ndi nawe want to. Okay, I have to admit abasajja baba n'emikwano gyabwe emiwala. Sisa akugana bana mukwano go kubamba nakusanga nabo. Remember sakusanga nabo. Ne Sharon tuli wano tutudde, we having fun and my man is here. My man mukwano go. No very hey baby. Oshegera. Babe. I'm kissing be hugging Tompadde kitiibwa nganze nti mukazi wange agenda laba atya gwe mpita baby ate n'omulala muyitani gwe mpita mukwano gwange naye omuyita kyompita. And on top of that azze omukisinze mwehaginze mwekwatiridde wekuba kuzina mwenyiga. I'm here. Yes. You understand? How do you feel, Sharon? Of course you feel very bad. Thank you. And another thing, kukubidde, hi honey, how are you? I'm missing you. Asokolindeko nina byenchakola. Aina byakola. Okay, tell me, babe, I love you too. Let's assume he's in the meeting. Okay, hi, babe. Yes. I'm in the so kompulirize what if nkugamba nfunye accident. Of course. Meeting esinganze accident je nfunye. So pick up on come, hi, babe, how are you? Listen to what I have to tell you. Then you tell me, babe, I love you too, but I'm in a meeting. He must say I love you too. I need it. Actually, I want to hear it. Someone can say it munenga tachitegeza because you want to say it. Echo nowa ya chingamba. No cho engeri jonkwata mukubiri byegambye ebina. Nze ne bwono chingamba ngebina byegambye obikola. I will believe you're saying the truth. Yes. Wow. That's me. So what wins a man's heart kufa like omuwala? Let's say you're dating someone and you want to prove them I'm the one. Bichibe nyino kola to win that person. Okay, winning ngaboba okuwinning omutima gw'omusajja. Actually, Sharon, kankitwalire mu kintu ky'obufumbo. Oba nawe butabakale bufumbo. Nze kyemmanyi omusajja yenna okuwangala n'omuwala oba okwagala omuwala ne we bamugamba ki naganze gwe njagala. Abasajja baagala nnyo omukazi atalina mumwa. Omumwa kitegeera. Ngakasiru. Like okwogera ennyo okuyomba omupacha ebibuzo where are you mubuza buli kadde olirudde wa. Asking my partner where are you? No, let's be Sharon, real here. There is this thing. Hey babe, are you okay? Glomba mita bebu. Obanze changu. Chusa munawe. Kale kati mwami Mutebi yoyagala ngambe. No, kale mwite sebo osibyo otya. Sebo, it doesn't sound romantic. You want to keep your love romantic from Sharon, day one. I told you I have love. Nze love enkabya. Nali negezezaako okwetta 2 times. 2 times. But it's that stupid thing chendowooza nti nali nkozeeko mu bulamu bwange ate kyesiriddamu kukola. Kuba ku bye bankoze sikyasobola kwettira mwana wa Falaawo. No. Nalindako, wali ogenda kwetta olwa love? Yes. What age were you? At I was young. Mu studies zange saagenda nnyo wala. Nakoma form 4. Yes, we nali ntandika of 5 first term ne bigaana. Yes, nenkomaawo. Asagwirawo com love. So nembeerawo nga nkola. So the first person you dated, the first cut. Yes. Abafena batwessa. Awo. Sibimanye ebya love nva mu ssomero nze yalopanga ab'okusomera abalina bebaagala teacher na dating ono beekwana bakola biki nze alopa sibikkiririzaamu mami ngenda mbuuliridde tosoma soma nva mu byobulenzi akakuweereza later akaweereza teacher nga byenkola. So now school is done, bankwanye bandaga banjagala ngezezaako amavin. Yes. Wamala Actually singa nasoma 5 ne 6. Wandimaze ko kubanga nagenda ko losing a virginity yange ngebbanga erisoma kitegeeza mba maze form 6. That's when I lost my yourself. Yeah, I was under that tough There's dad. A friend of mine yangama mbuno she lost her virginity too. I swear. Akaka tona mugulu. Tukola naye ku Delta. How old was
oyo kisoboka yanga mapitu oyo kisoboka I swear so nze I think oba nayina mukiri pressure daddy mukambwe mami mulokole kwegamba amateeka wakanga batukuzizza tutya daddy abogola bubogozi n'omanya nti kati kiwe kaweddemu actually twali twamutuma naggolola nga mute to that level ya golola wuyaze nga buli omu amanya daddy aze so the first catch ngudde mu love omanye eri love ekisiru mpunze omyaya ajjako mawe waka ngamba ndeso omuwala gwe njagala nviira wali ofumbiddwa katonda wange tuliriddawa gwe you had moved in with the guy already because you're done with books ate nge waka tebakwagala otandike be bintu ng'ova waka yes so nga it was a very big thing nenkwata kati nafuluma naye bagenze out we nasigala mu nju nengamba ngende waka nswale daddy annyombese mami annyombese mbu obulokole mbonoonye namwekitegeera nafuna bufunyi jirita nandaba nnyo movie wosala wanoofa musayi ne guyiika noofa so that's what I did nembeerawo bano bagenda okudda actually it was God's grace kuba bagenda okudda nganze omusayi gufuluma nibanzirusa mu ddwaliro kati awo gayi natandika okuddamu kwanga yansuula busuzi mu ddwaliro n'avaayo teyaddamu kumanya binkwatako then noddamu n'ogwa mu mukwano omulala era kyatwala ebbanga naye noyagala omwettira ate oyo bwali butwa bwe nagula ye yennyini mbaze ova ku dduuka mbulina mpandika kabaluwa kange ebbali n'abulaba n'abujjawo naddamu nakuwahaga so mpise mu bingi Sharon nganze omwana omuwala nebaza na Mukama nti ndi mulamu singa ndi mufu kati era vitegeeza esobola okwetisa omuntu kati tekyasobola kwessa ye yafa anjagadde tugenda tutandikirawo nga tukomyewo tovaawo tuli ku Malaka Ecology wane ekitende bw'alina omwagalwawo mwayagala okutambulamu okumusanyusaamu obufonga buno webuli tulina rooms ennungi tulina live band every Sunday agala okulaba omupiira Champions League yatandise bituufu si bituufu egenda tandika oba ninda kukireezaamu simanyi naye nga jangu ku Malaka Champions League weli kati jangu wano ku Malaka berengo olaba omupiira ekyoto kibeerawo bakumira ekyoto gwona omwagalwawo tulina ekyenyanja ekirungi wano Entebbe Road ate ekitende okwata ku kino ekyebweya oba wali ekajjansi ku stage nobeera ng'ogoberera ebipande oba location tekamu location otake Malaka Ecology ojja kuba ekutuusiza ddala wano wetutudde katukomewo ate ovaawo tukyakuweereza niwetta mirembe nani ngenda kwettako nagala kulimba kirabika